kwaba abana yafunye miliyoni 4 guno mulundi gwa kubiri nga bakola ekintu kino. Osobola ku level ya leader of opposition kwogera kintu kyotalinaako bukakafu kyotamanyi n'oyogera bwogezi. Situuzanko bannamawulire nga wano nenjogera ku kintu nga sikirinaako bukakafu. Ensonga wakati w'Oweekitiibwa Mpuuga ne Joel Ssenyonyi wamu ne ba commissioners ba Parliament abalala zirabika zitandise okulinnya enkandago. Ntegeeza ensonga z'okubeera nti Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ayogera ebitundu 10 ku kinne waakyo nti ba commissioner ba Parliament n'omulundi guno bakutte mu kitavu ky'eggwanga ne beegonnomolera obukadde 4 buli omu. Ano kuliko Oweekitiibwa Mpuuga wamu n'abalala 3 okuva ku side eya NRM. Katusooka tulabe Joel Ssenyonyi katini olw'ensonga yenna mbawadde dda ku YouTube channel eya AGALIWO. Then oluvannyuma ngenda kulaga aboogerebwako nti baalidde omusimbi nga bazeesammula. Nfunye amawulire okuva mu nsonda eneekusifu wano mu Parliament nti ba commissioners ba Parliament abana bazeemu okwewa akasiimo ke bayita service award nga akaluli era nga buli omu mu weeks eziwedde kwaba abana yafunye miliyoni 4 guno mulundi gwa kubiri nga bakola ekintu kino. Ba commissioner abana kuliko Honorable Solomon Ssenyonyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Matthias Mpuuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu. Oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okwogera bino byonna olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba omwaka 2025 ku Parliamentary y'eggwanga njaffe Uganda ku bakulu bano ababadde beegonnomoleddeko ssente nate twafunyeyo akadde okuwuliza okuva eri omukulu Honorable Ssenyonyi Solomon ono nga y'omu ku ba commissioners abagambibwa okuba nti baalidde akasimbi wabula ebigambo byalina eri Joel Ssenyonyi tebiwooma yadde. Abaana bano bakendeeze bye bakozesa nze kyemuwa amagezi akendeeze byakozesa mumanyi bye batera okukozesa abo abaana naye bakendeeze bye bakozesa tusobole okukolera eggwanga kuba kati at least afuuse mukulembeze ne oba obadde olina byokozesa okendeezaako n'otegera kati nina buvunaanyizibwa nina abaana nina famire sisobola kumalaga papuka na kukola bintu ebitaliimu so akendeeze byakozesa. Aba ava kunywa malwa naddukira ku media n'ayogera tosobola ku level ya leader of opposition kwogera kintu kyotalinaako bukakafu kyotamanyi n'oyogera bwogezi. Wakati omukulu Ssenyonyi Solomon yemulugunya ku Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ono ya defendinze Oweekitiibwa Mpuuga wamu ne banne abalala okuli Esther Afoyechan wamu ne Honorable Kampulira Prosi n'agamba nti amazima tewali ssente endala ze baafunye okuggyako ziri ze mujjukira. Omukulu agamba nti tewali nsimbi n'emu gye baafunye nabwekityo Oweekitiibwa oba omukulu Joel Ssenyonyi bino abeera ali mu bigambo bye just bujust. Kituufu lino tewali ssente zonna ba commissioners ze baali bafunyeeko endala era ne Ssenyonyi miliyoni ze bagambye 605 nabyo nabirabidde ku social media nakyo sobola kuyimirano ngambe nno nakyo kituufu kubanga nakyo si kituufu naye kati ye mu kupanikinga ennyo yalabye nga bamuwandiiseeko ebigere ne bikankana nagaagange nenteekeyo counter what accusation mye zisobola kumuwaayiriza kubanga sirina evidence siwaayiriza abantu njogera mazima gokka so Ssenyonyi aveeyo ayogere ebintu byategeera naye bino ebintu ebyokuwuudisa eggwanga ng'onoonya kipopularity bya kisiru ate bifunye. Oba mujjukira bulungi Oweekitiibwa Mpuuga yafuna obuzibu n'ekibiina kye ki The National Unity Platform olw'ensimbi eza Service Award ezaali zigambibwa nti zaali zigabanyiziddwa era mu baana bano bennyini nga bw'obalaba wano. Omukulu ono Ssenyonyi Solomon akikkiriza nti olwasooka baafuna ssente wabula nti zaali one off oba nti meeting eyo yatuula beegabira oba baagabana ssente zaali za mulundi gumu nabwekityo tewaliwo mulundi mulala gwonna gwazzeemu kuba nti batuula okwegabira ssente era ng'agamba eri yali Service Award entuufu eyali ey'okufunibwa bano bonna wabula agamba nti Joel Ssenyonyi bw'ataave ku biragalalagala
ebintu tebijja kubeera birungi. Ojjukira bulungi minutes ziri ze baayisa zaali one off and was a one off, tekiriiyo kintu kyonna okujjako nga commission zeemu neekola ki neetuula, naye abaana abo bakendeeze bye bakozesa, bakendeeze enjaga kubanga eri kubatwala bubi, bakendeeze nze mbagambye w'okozesa ebintu ebyo buli kaseera owuzika otuuka ku level nga newobivaako obwongo tebukwatagana. So nze muwa amagezi ajja actually Ssenyonyi ajja natula mu commission n'omulaba ate nga yeebuuzisa nga tebampita mu meeting, you know, every meeting eya commission clerk awandiika bbaluwa n'agamba ba commissioner tugenda kubeera n'olutuula, they give us a notice ne batuwa ennaku ne tutula mu commission. Naye omulaba ku media wanange tebampise oba ayagala bagende ewe bamuyite wakawe we bateeka bbaluwa mu pigeon hole we bakuwandikira. There is evidence to this that there is no you can fail to call one member of the what of the commission. So Alimba bulimbi nawudise eggwanga tebampita kati basobola obutakuyita ku commission meeting. Kati tugenda kutula mu meeting ya commission okuyisa budget ya parliament, the proposals is a budget ya parliament. Era Ssenyonyi agenda kubeera part wamalanga gamba situla mujje muberenga mu commission nga media mulabe nga Ssenyonyi akoze eki atude tambo bya mukulu Ssenyonyi Solomon omu ku ba commissioners ba parliament. Kati bwe tubawaawo ne tugende wa director communication and public affairs oba kwasaganya ebyokwogerezeganya kulwa parliament nogikwasaganya n'abantu ba bulijjo n'ebintu ebigwa mu line eyo. Omukulu amanyiddwa nga Chris Obore omujjukira bulungi ono mukwano nnyonnyo gwa speaker wa parliament y'eggwanga avuddeyo n'ayambalira Joel Ssenyonyi ku bigambo byavuddeyo n'ayogera olunaku olw'eggulo. To keep saying parliament is paying out service awards, I think the only thing we need to accept as media, these are my bosses, they can fire me anytime, including Honorable Ssenyonyi is my boss. But I think he loves limelight so much than institutional building. There is a journalism, there is a leadership. So if you are a leader in the parliament, your work is to build the parliament, the institution. Parliament is non-partisan as the institution, but the political parties exist here. So parliament picks from all political parties for management. That's why Lope is a commissioner. But now if his work is to, like reading news, blackmail, then it becomes a problem. And I would request that these bosses of mine start respecting themselves so that we can build the institution called the parliament. Ebigambo by'owulidde omukulu Chris Obore abadde agamba nti Joel Ssenyonyi kituuse ekiseera waalina okubanga ayawulira amawulire ku bukulembeze n'agamba nti ebintu ebyo by'okwogera obwogezi wano na wali ku nsonga nga tasoose kubeera nga azekkaanya tekigwanidde olw'ensonga nti parliament si ya bibiina bya bufuzi newankubadde ng'ebibiina by'obufuzi byonna bijja ne byetabamu wabula parliament eri institution ya ggwanga nabwe kityo Joel Ssenyonyi talina kutandika kubanga ayogera bintu ebituuka n'okubanga bitattana institution ey'eggwanga parliament. And if Honorable Ssenyonyi wants to be transparent, like the way he says, let him start by giving you the accountability of the 2.8 billion we allocate to his office, so that we know it's transparent. Gambo bya Chris Obore awannyonnyodde n'agamba nti Joel Ssenyonyi bw'aba ayagala okulaga nti mwerufu era n'okubanga agamba abantu nti musajja ali clean nnyo aveeyo alage ensi embalirira y'obuwumbi 2 mu obukadde 8 obumuweebwa oba obuweebwa office ye nga leader of opposition bw'aba ayagala okulaga abantu nti ddala ye mwerufu ekigenze ewala. We have channels of accountability, including the money given to him. He will say, me I don't even touch it, me I don't even do it. Does he touch money? He does not run a department in the parliament. He's a commissioner. Do you run a department? No. How can it be? So that is the work of the clerk to parliament. And the clerk to parliament, he is not a novice in politics. He's not a novice in leadership. He began his career in civil service in foreign affairs. He understands the law.
He can't be paying public money the way Honorable Ssenyonyi says. Okurisi Obora abadde annyonnyola nti mu Parliament balina emiwaatwa mingi ensimbi eziyitibwamu okubeera nga zigabwa oba nga ziweebwa abo balina okuba nga baziweebwa. Nabwe kityo n'agamba nti ne Joel Ssenyonyi ye kennyini asobola okuvaayo n'agamba nti ye takwata ku ssente zino ezimuweebwa mu woofiisi ye, then n'agamba nti kati bw'abanga naye tazikwatako kyekimu ekituuka ne ku bakamishonazi bano tewali mbeera yakubeera nti basobola okwekwatira ssente ne bazeewa ne baziteeka mu mikono gyabwe. Annyonnyola nti clerk wa Parliament ono nga tabeera wa byabufuzi oba kibiina kya byabufuzi kyonna yalina obuyinza ku mirimu egitambuzibwa mu Parliament n'ebintu engeri gye bikolebwamu, nabwe kityo ssente tezigabwagabwa zityo nga Joel Ssenyonyi bw'agenda agamba bannayuganda. Bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Chris Obore, ono nga ye Director Communication and Public Affairs wali mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Wabula wakati nga Chris Obore bino byonna abyogedde, Joel Ssenyonyi ye yavuddeyo n'abagamba nti nkimanyi bulungi mugenda kuvaayo mwegaane. Situuzangako bannamawulire nga wano nenjogera ku kintu nga sikirinaako omukakafu. Era nga bwe kyali ku Service Award yasooka basooka kwegaana n'egye byaggwira ne bakkiriza twazifunye naye kali byayise mu mikono emitendera emituufu naye egiriwa nga tebinnyonnyolekeka. Twayogera ku miliyoni 10. Abaganda baga Ssenyonyi tugenda kutwala mu kkooti otwogerako kalebule ne mubaga mulindeeko katono. Era gye byaggwira nga ne yabawa ssente avuddeyo nakkiriza. So ne ku kino Service Award ey'okubiri miliyoni 4 commissioners abana bonna ze baafunye bajja kusooka beegaane mujja balaba nga bazze bakola bulijjo. Nize kyenjogerako kiyimirirako era mujja biraba byonna. Bigambo bya Joel Ssenyonyi wamu ne bakamishoners ba Parliament be defendinga ku bigambo Joel Ssenyonyi bye yayogedde n'okugamba nti bo tebannalya ku bukadde bina buli commissioner wa Parliament agala okumanya emboozi y'abakamishona mu bujjuvu wano ku YouTube channel yagala twagitaddewo sijja kubanga njikuddiramu okuddira mu luyimba taluwoomya. Ababiri boolaba ku screen ye Honorable Mbwatekamwa gafa wamu ne Honorable Ssegona. Honorable Mbwatekamwa gye buvuddeko yakoze akatambi newankubadde nti yavuddeyo n'akeetondera. Akatambi kano kandiba nti kagenda mmuteeka mu bizibu eby'ekika ekya waggulu bwe yabadde ayogerera ku Honorable Ssegona ku mivuyo egiri mu kugenda maaso mu Kampala egy'amataba agayanjadde mu bannakibuga okuva ku mwala gwa Nakivubo oguli mu kuzimbwako. Soko owulirize. Abatulaba mwasuze bulungi, muli bulungi, munzikirize. Amannya neyanjule Mbwatekamwa gafa MP Gara West. Era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba Parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko, amataba gabalidde ne gabamalawo, naye kireese obuzibu bammemba ba Parliament ffe twabatunda. Ensonga gye ndeeta nze ntuula ku kakiiko kakosasse mu Parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri hamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye mwami Ssegona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Ssegona ne tiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda. Report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakkirako abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga hamu amaze obbawo omudidi gwa ssente gwe gubabonyabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wajjali ya City. Njagala kwebaza Honorable Naluyima ono wewakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe
abantu bajja kufiirwa emaali, abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Okatambi kano akalikodingidwa ng'ennaku z'omwezi lumu Novemba z'ennaku 3 zokka emabega. Honorable Mbwatekamwa mu busungu obw'ekika ekya waggulu yayongedde okulambulula nti Ssegona oyo ye buzibu obusinga okubeera obw'amaanyi olw'ensonga nti yatunda bannakampala ne Sekutunda yenna wamu n'abasuubuzi. Sooka owulirize tho ne Ssegona watudde yeeswanta. Ndi muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Ssegona ne ttiimu ye. Baagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne bagaana tetukirabako ne bakireeta mu Parliament kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku Parliamentary report tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3. Era ne ripooti yali ewagira Hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa Parliament gw'obuuza n'asobola okubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga President yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita baba basobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga Hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina bye manyi ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Honorable Mbwatekamwa gafa ng'amaze okurekodinga akatambi ako ku owekitiibwa Medad Ssegona. Obuzibu bwajja oba yakubirwa bukubirwa ssimu oba yaweebwa bubaka. Honorable Mbwatekamwa yavaayo ne yeetonda era ebigambo byonna nga bw'obiwulidde n'abisangula oba n'abisazaamu era n'akatambi n'akajjayo ku mukutu kwe yali akatadde. Munange njagala okutegeeza nti Honorable Ssegona ebigambo bino ye teyabitwala nga bya lusaagiriro era yabitwalira ddala ng'ebigambo ebisobola okuttattana ekifaananyi kye mu bantu n'okubeera nti musajja abadde wa kitiibwa emirembe n'emirembe gyonna. Kati ate laba Honorable Mbwatekamwa avaayo. So ono avuddeyo mu lukuŋŋaana lw'abamawulire n'agamba nti Honorable Mbwa teyandinzanyiddeko. Sooka owulirize ebigambo bya Honorable Ssegona byaweereza Honorable Mbwa n'okuba nti agenda mumutwala amukube mu mbuga z'amateeka. So okugamba nti yampanze n'ababaka bange abatono enguzi ekyo kintwala mu kkooti kuwaaba. Mwami Mbwa munzijukizza Mbwatekamwa gafa oyo gugambye Mbwatekamwa gafa. Ekyamazima mulaba bulabi ajje mu kkooti alayite ripooti gye twakukusa, ajje mu kkooti annyonnyole Hamu yatusasula, ajje mu kkooti annyonnyole kimwononesa erinnya ly'omuntu ng'anze ndikuumidde emyaka mpitibwa nno na wa kitiibwa manyi nti abatakirina kibatawaana. Manyi nti abantu baluma buli omu alina kyasinga ku munne. Baŋŋamba nti Mwami Mbwa ansinga obuwanvu. Nange simulinaako lutalo olw'okunsinga obuwanvu. So ekitiibwa ky'omuntu akirwanirira. Nze nwaniridde ekitiibwa ekikuuma. Oluusi sifaayo osanga n'atagwanidde kwatula linnya lyo ng'alisiiga ebisooto. Kitegeerekeka omuntu atalina kitiibwa, omuntu atalina linnya tayinza kumanya muwendo gwa linnya na kitiibwa. Ekitiibwa tukikuuma ku muwendo munene ogulimu okweresa
n'okwefiiriza. Abangi bye bafunye bye tutafunye ne tugamba ebyo si byaffe. Oluvannyuma lw'okukola omulimu gw'okuwoza amateeka okumala emyaka 23, okusomesa amateeka okumala emyaka 10, okukola amateeka mu Parliament okumala emyaka 14 n'emyezi, mpulira ng'ekitiibwa kyange kyatyoboddwa omuntu atamanyi bya muwendo. Olw'okuba mmanyi eby'omuwendo, nsazeewo bwe nti okwetonda kwa munnange kugaanye kubanga kwa bukuusa, kwa bulimba. N'alimba nti memba w'akakiiko nga si abaamutumye bayinza okuba nga ensonga eno baayagala okugyozaamu. Ensimbi, erinnya, mpulira nti abatali bize bakuŋŋaanya ne following mu bigambo bye bawanika ku mutimbagano, bw'abagoberezi ne bawera ne balonderera ku nkunkumuka. Abantu abamu tuli bize kubanga tulina ebyokkola. Tuli bize kubanga tulina ebyokkola. Bigambo bya owekitiibwa Medad Ssegona agamba nti agenda kukuba Honorable Mbwatekamwa mu kkooti bawere ennembe oluvannyuma lw'okuba nti ono yavuddeyo n'amulebula ng'agamba nti Honorable Medad Ssegona yeenyigira butereevu nnyo nnyini ddala mu kutunda omwala gwa Nakivubo, era nti ennaku bannakampala gye basinda essaawa zino yonna eva ku Honorable Ssegona. Kale yo tuveeyo tugende still we tuba tukyali ku nsonga za Kampala. Omu ku beegwanyiza entebe y'obwa MP bwa Kampala, omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya, olunaku olwajjo mwana mulenzi Mansul Semando bamuyite King Saha yagenyiwaddeko mu maka ge era ne bafuna akadde. Chotegeza otuse mangu ago ogamba otya sewa obulamu obadde kumpi nnyo ngamba kampite wakiri ngutolere ku salamu barange kyakabi nnyo sewa wano wetube yamani nga mumanyize King Saha muwena kawuka seri antama era leero nga wondaba wano nkyayide ku kanso waffe David Lewis Rubongoya era pakalula kaffe ka Lewis Rubongoya yensonga lwaki leero musazeeko mu obubaka bw'abakyali bange ab'omu Kisenyi, bakyali bange ab'omu Kisenyi mutuuseeko era obubaka bwe mumpadde nti mumwagala nnyo mutuusizza era agenda bagamba olunaku lwagenda basala kusiba obumwana mu Kisenyi bansabye ofeeyo olunaku obayiteko kaawo naddala awo nga ku kizindaalo bagenda kuba happy nga bakyali bange obubaka butuuse. Obubaka butuuse fiiti nnyo era nja basalako abaana b'Ekisenyi. Sure, sanso balabako kanso tusinkane ku olwo akaluka kanso mu 10 president. That was Mansul Semanda muyite King Saha ng'akyaliddeko omukulu David Lewis Rubongoya. Era David Lewis Rubongoya agamba nti babadde n'akaseera ak'enjawulo ennyo nnyini ddala bwe bayogedde ku bizibu ebirumba n'okuluma bannakampala. Nga tukyali mu NUP, amawulire g'ennaku go gakyayongera okutambula okw'okufa kwa mwana muwala Nabukeera Monica Catherine Kibalama. Ono nno yazaalibwa 1986 yafudde ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba omwaka 2025 kyanaku nnyo nnyini ddala. Famire ekyali mu maziga. By the way, olumbe lwabadde lukumiddwa wali Emagere lwakumiddwa olumbe olw'omukyala ono amanyiddwa nga Monica Nabukeera Kibalama. Ojja kujjukira nti ono ye mukyala wa John Bosco Kibalama. John Bosco yabuzibwawo paka nakati nga ne gyali tannamanyibwako. Ebimu ku byabadde binakuwaza David Lewis Rubongoya yannyonnyola nti omukyala ono abadde nga atwala emmotoka ya bbaawe ne bagikola service. Mukadde ke kamu ng'atwalanga n'engoye za bbaawe ku dry cleaner bazirongoose. Nga bambi mukazi wattu alowooza nti oba olunaku lusobola okukya.
bawe n'akomawo nga mulamu n'amulabako ne baddamu ne babeera wamu nga ab'omukwano. So omukyala abadde nga akola ebintu ebikuuma essuubi mu mutima gwe jasiteebereza nga bbaawe yabulawo emyaka giweze naye nga buli kadde otwalayo engoye ze ne bazooza ne bazigolola ne bazikuba akakindo bulungi n'okomawo n'oziwanika waggulu ku hanga. Mukadde ke kamu n'emmotoka ye n'obeera ng'okakasa nti wadde tetambula tekola nnyo bino na biri wabula emmotoka eyo oyita bamakanika ne bagikolako saaviisi buli kadde so that bbaawo ajja kukomawo asange emmotoka eyo nga eri in fine shape. Kati nno omukyala amanyiddwa nga Monica Nabukeera kyabadde nga akola era essuubi yafudde nga akyalina essuubi nti oba oli awo tomanya omwami we asobola okukeera olunaku n'akomawo wabula bambi agenza okufa ng'okuva olunaku bbaawe lwe yabulawo paka nakati tamukubyeko maaso. So okuziika kwa nkya wali ebihalwe ngamba olunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 6 lwagenda okuziikibwa. Kale tukomewo sayidi eno eya sports mikwano gyange mpola mpola abategeera eby'omupiira tumalirize ne kano wano mu magezi. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Granite Zaaka musajja akola byafaayo, musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala. Okusinziira ku kifaananyi ekyo kyogera bubaka obuli very strong. Wali ng'ali mu Arsenal, wano ng'ali mu Bayer Leverkusen, ate wano ng'ali mu ttiimu eya Sunderland. Mwana mulenzi ono ojja kujjukira nti yava mu Arsenal gye buvuddeko n'ayolekera e Germany mu ttiimu ya Bayer Leverkusen. Olwatuukayo gayo ono sizoni ye eyo yennyini gye yazannya yawangulirawo ekikopo ekikyasooka kale eky'Germany osobola okiyita ekisowaani but yawangulirawo title oba ekisowaani ky'Germany ekyali kisookedde ddala bukya ttiimu eya Bayer Leverkusen ebeerawo. Kati mwana mulenzi ono bw'amaliriza ku myaka 33 yakomawo e Bungereza era nga yakoma mu ttiimu y'abannaffe aba Sunderland era nga ttiimu eno ye kapiteeni waayo wabula alaze omutindo omulungi ennyo ekitenkanika era nga obukulembeze bwe nga kapiteeni wa Sunderland buleetedde ttiimu eno okubeera nga eramuza bifo bisooka ku tebo ya Bungereza. Njagala okutegeeza nti wiikendi eno omupiira oguddako mu maaso awo munywanyi wange ttiimu y'abannaffe aba Sunderland bagenda kubanga bubeefuka ne ttiimu mwana mulenzi Granite Zaaka gye yazannyiranga eya Arsenal. Kati kirindiridde kulaba omutindo gwe gugenda kusituka kyenkana ki okulaba ng'alemesa abaali bakama be okuwangula omupiira ogwo n'okubeera nti bongera okwenywereza ku tebo waggulu. Nakuza omwezi 5 Novemba omwaka 2025 katuyite mu mipiira nga bwe gyabadde olunaku olw'ejjo nga 4 tegeze emipiira gya Champions League. Bannaffe aba Slavia Praga bakubiddwa goals 3 ttiimu y'abannaffe aba Arsenal. Ojja kujjukira nti wabaddewo penalty yakubiddwa mwana mulenzi Bukayo Saka, then mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Merino yakubye goals 2 era yamaliriza omupiira ogwo nga ye man of the match. Omupiira ogwabadde omunyuvu ennyo Arsenal yabadde ekyalidde bannaffe aba Slavia Praga. Then wetuva awo omupiira omulala gwabadde mupiira gw'abannaffe aba Napoli nga bazanya Eintracht Frankfurt. Omuyitali yabadde azanya Omugermany. Omupiira guno gwawedde 0-0. Tewali yalabe katimba kamune. Man of the match yabadde gayo yamanyiddwa nga Elmas oba oyinza omuyita Eljif Elmas musajja Macedonia. Omupiira ogwo gwawedde 0-0. Then wetugenda maaso ku Jim Still empiira egyazanyiddwa olunaku olw'eggulo bannaffe aba Atletico Madrid bakubye Union St Giles. Era ng'ojja kujjukira nti goals za Atletico Madrid zateebeddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Julian Alvarez. Omujjukira bulungi wali ku Man City n'asala ediiro n'adda ku Atletico Madrid. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Conor Gallagher. Omujjukira bulungi e Bungereza ku Chelsea. Ne ttiimu eri gye yava then n'ayolekera mu Atletico Madrid.
mwana mlenzi amanyiddwa nga Lorente yakubye goal eyokusatu mu dakiika ey'ekyenda ne dakiika ezongeddwamu. Then goal y'abanafu aba Union St. Gelewes yabadde emu yokka yateebeddwa mwana mlenzi oyo amanyiddwa nga Skies era ng'omupiira ogwo gwawedde 3-1. Man of the match yabadde mwana mlenzi amanyiddwa nga Jan Oblak okusinziira rating ng'ebintu byetu byatambudde mu goalkeeper oyo. Then mwe tugenda mupiira omulala gwa Champions League ogwazanyiddwa gwabadde mupiira gw'abanafu aba Bodo Glimt ng'ezannya Monaco. Monaco omupiira yaguwangudde goal 1-0. Ojja kujjukira nti Bodo Glimt yafunye ne red card mu dakiika ya 81 wabula egenda okufuna red card nga baagiyedda amanda mu mbugo. Monaco mwana mlenzi oyo amanyiddwa nga Florian Bargan yava ku Arsenal neyegatta ku Monaco yateebye goal yokayoka eyabadde ey'enjawulo mu mupiira guno. Goalkeeper wa Monaco mwana mlenzi oyo Cohen yabadde man of the match mupiira ogwo. Then still bwe tweyongera mu Champions League, Juventus yabadde azannya Sporting CP. Juventus majogera ku mu Italy ng'azannya omu Portugal. Vlahovic yateebye goal ku lw'abanafu aba Juventus mu dakiika ya 34 wabula nga Araujo yabadde yateebye dda goal ya Sporting CP mu dakiika ye 12. Ekitegeeza nti Juventus ava buvima be gogugatta era gwawedde 1-1. Kyetugamba nti they shared the spoils. Mwana mlenzi Thuram Ulien yabadde muzanyi wanjawulo nyonyo mupiira ogwo. Tegeeza gayo tiimu y'abanafe aba Juventus. Mukadeke kamu omupiira ogwabadde omunyuvu ennyo era ogwabadde gulindiriddwa still match y'abanafe aba Liverpool bwe yabadde ekyaziza Real Madrid. Aba goolo simanya both teams tusikowa biki bikyabo. Bwabadde budde bwa kuyuza nese kuyuza yena. Timu ya Liverpool yakubye Real Madrid goal 1-0. Liverpool egenda okutuuka mupiira guno ng'ebintu bibadde tebigitambulira bulungi nnyo but yalese abasajja bano aba Real Madrid nga beemagaza bwemagaza. Mwana mlenzi amanyiddwa nga McAllister yadde musajja wanjawulo nnyo mu ddiba eryo bw'oba nti wabadde otudde n'olyetegereza. Omupiira omulala ogwa Champions League ogwabaddeyo olunaku olw'eggulo bwe bw'abannaffe aba Olympiacos babadde bazannya PS Eindhoven. Olympiacos bagikutudde omutima. Omupiira guno gwaweddeemu emu. Ojja kujjukira nti mu dakiika 17 zokka tiimu ya Olympiacos yabadde yafunye dda goal okuyita mu mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Gelson Martins. Wabula tugenda mu dakiika ezongeddwa mu dakiika ya 93 mwana mulenzi amanyiddwa nga Ricardo Pepi. Ricardo Pepi n'alaba akatimba ku lw'abannaffe aba PSV Eindhoven. Olympiacos n'agamba nedda tekisoboka okubeera nti eddiba tulikwatiridde okutuuka wano obusajja ne butulingiriza okakana nga bututyontyodde era omupiira guweddeemu emu. Kati omupiira omulala ogwabadde omunene nnyo guno gwabadde munyuvu wabula ate era gwabadde gwewuunyisa nnyo nnyini ddala. PSG yabadde azannya bannaffe aba Bayern Munich. Ojja kujjukira nti PSG agenda okutuuka mu mupiira guno nga ku Bulaaya buli ekimusala mu maaso agaayakigaaye. Wabula eddakiika yabadde yakuna yokayoka mupiira gwa Bayern Munich ne PSG. Mwana mulenzi Luis Diaz n'alabirawo akatimba. Mu dakiika ya 32 first half ng'ekyatambula Luis Diaz n'addamu obusajja n'abukuba goal ey'okubiri. PSG ne batandika okutuuyana ennyindo ne zitandika okuba nga zitonya butonya minyira nga bagamba abasajja be twasuubidde okuba nti ffe tugenda obbakoona. Kati kiki ekiza essuubi mitima gya PSG mu dakiika 45 n'eddakiika ezabadde zongeddwamu 3 oba eddakiika ey'okusatu mu dakiika ezabadde zongeddwamu Luis Diaz afuna red card. Luis Diaz afuna red card nga yabadde alina goals 2 ezabadde zikulembeddemu Bayern Munich mu muzannyo guno. Then mu dakiika y'ensanvu-mu-ennya mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Joao Neves nafuna goal emu yokka eyateebeddwa PSG era nga kana kalenzi akamanyiddwa nga Kang In-lee ke kakoze assist mu mupiira ogwo. So omupiira ne guba nga gwawedde goals 1-2. Bayern Munich yakubye obusajja. Then Tottenham Hotspurs ne yakubye FC Copenhagen.
ojja kujjukira nti gwawedde 4-0. Johnson yateebye, mwana mulenzi Odobert van de Ven yakubye goal yabadde ennungi ennyo ginoonyeeko, ne mwana mulenzi Palnya n'afuna n'ateeba goal. Wabula era ne mupiira guno omuteebi Johnson oba Gayono Johnson eyateebye mupiira ate yavuddewo ng'afunye red card ku lw'abanaffe aba Tottenham Hotspurs mu line efaananako bwetyo. So Champions League bwe bityo ebintu we byatambudde. Kale kati tulindiridde ate binaddirira still nja kubanga weekumira bwekumizi ku mukutu guno information nja kubanga ngikwongera ebintu nga bwe bitambula. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti ebyokulya by'omwana adda ku ssomero ebyo baabigonjoola dda. Gwe jasi bakubire bukubizo bagambe njagala package y'omwana adda ku ssomero baali ku ssomero ogenda mukyalira ku vidi. Balina bagi ya daddies, yogera ku binyeebwa mawogola, yogera decorated donuts, yogera ku cupcakes. Ebyokulya byonna ebigwa mu layini eyo bakubire ku 0709787508 bebannaffe aba Honey Bites. Mukadeke kamu nkutegeeza ku Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'okusiga ekizimbe kyo langi beesige bajja kubanga babikolako. Ekizimbe kipya oba kikadde bakubire ku 0705193636 0705 193636. Bannaffe aba Alson Painters UG bajja kubanga babikola bulungi nnyo ate nga beesigika mu kye bakola. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli. Kyengamba mukwano gwange kiri kimu kyakubeera nti olikinga video eno. Yes, likinga video eno mukadeke kamusharingira mikwano gyo abongera okuba nti bafuna ku information efaananako bwetyo. Eddoboozi erituula emabega w'omuzindalo each and every day yenze abasiddi omusunsuzi omukutu kwoli gwe guno gwagaliwo. Information nga bweriwo bwe tugyetika ne tugikuletera. Thank you.